muntu kubanga bangi takwananga omukazi atali muddugavu saagala muti obola mukakanya watalina kukola ki nze kati gwe tola nti no olabikanga mukulu munnange mbasaganye banga akuliraana ennyo limba baba nga tegeera omukazi ng'alina ebbina nga muddugavu ng'ale tasiba nviiri kati gwe era ofunye omukisa okyadde taliiwo mukwane no yitazi abadde ajja gikolera okubweru kageeti Ano yangoba ku mikolo nze banga utayagala tonna kimanyi ano yangoba ku mikolo naye nasayitojja ku mukolo gwange ekisooka ogenda kwambala onsinga okunyuma ate omusajja wange yaganye simanyi omukazi wa kabina simanyi biki nedda yalina memento nateze ku mukolo mwana we nedda ne Justin nkubuulidde nti abakyala bawanga abali mu kategori z'abakazi bakola ki kati gwe byonna oze nabyo baawo gwe muddugavu gwe olina ebbina gwe atasiba nviiri kati gwe oyo omuntu omumanyi kubanza ago ge mateeka g'amaka nali nsiba enviiri bayiza abantu bajjako era ku Facebook yange fona tulanga kwimani nga nzija bulaya n'ensitunda waneeno nga nsiba nnyo enviiri nagamba nze mulabikira bubi olimba nengamba nafumbira osanyusa musajja singa bwe yaŋŋamba nti bawuliriza musajja ne bakola byakola ki kati batwegala nviiri ate nze ndi mukazi mulungi ne bwenzisala nsigala nfaana bwe kyekyakola zisalako mwami ekyokta nendiggala nze ngamba nnyo abantu bulijjo nti omuntu ng'ayagala omuntu asobola okukyusa omuntu namufuula ki kyeyeetaaga kati ze naye nyambala nnyo engoye ennyimpi nga zinyumira nnyo tupiisi ezo mu kkubo naŋŋamba kati ezo tupiisi ogenda zambalanga wali mu kisenge okukomaawo ku mulyango kyasooka nekinyiizaamu bwenemala neŋŋamba nyumirani nezidda ku kisenge kati wabwerwe naye ayagala oyambala otya nengoye za bulijjo talina nnyo mateeka omusomi yambala olugoye mutaka naye waliwo engoye zetwambala ezidda zetwambala nga tuli bawala ate olaba nga yankuze ngamba yenfaaki n'ensi omwami abeera ng'asanyuka tebali badde ngende masaka ku nnyonyi nabadde ku tupiisi zokka mateeka nokakuze nagenze embigoberera olina okunyumira omwami era kati gwe bwe tubeere wanda mbe bange bamulingizalingizaako nabo oba waali wemulabira anga banna aliwo omuntu ajja nga alinga eyakutegekedde sho tugenda gisekeramuyo kiba tekijja kukola kyalongo njagala mulabeko kyamulaba yakudde nyambadde binene nga bibuzaabuza ate onaeze sinza kuba nabo sigamba nti no kinaye nkuwadde ekizambo za bbanga abakazi bakola ki era bwe tuba tuli ewalu endaba omuntu ayekulubeesa modoleezi tandika omunyonyola ndi omukisanyi talina seiraka ate nga bakamuleeta nti nedda tandika omuwa emboozi ezimufulabize babanga yakalanya abaana be kati ndabenga eritasakayo mutima tunulatunulayo nnyo ko omuntu akuumika ogendeko mukiigo nsanga omuntu alina kyenyonyoddeko teri omuntu asobola kuuma musajja bayiza taliiyo kabe mukazi just ebintu ebimu obirekabuki nenze manyi choices z'abakazi bange bakola ki era gwenyinza omulaba neŋŋamba nti ano no saawa yonna emitawana gitujjira kansobe nti nawe ali eyo omanyi omwami wo ki kyeyeetaaga osobola okumanya nti omwami ono ayagala nnyo ekintu bwe kine bwe kiti so that bwobanga ddala olina wooli n'olabayo ekyo kyennyini kiyinza okumusikiriza akuwadde n'ekyokukola nti at least yateekawo emboozi endala esobola okumubuzaabuzaako olunaku nga luyita kubanga ayinza obutaddamu kulaba muntu oyo ekitegeera twakomye wali eri ogamba nti ovudde mukimba nogamba agendako ebweru tambudde amawanga mangi naye akuba nesiimi ate aganjogerwako sigagendangamu agakwogerwako togagendangamu nsonga ki batobeera n'ensonga zaabwe ezibafulumya nze nyina emirimu mingi gisobola okunfulumya mu ggwanga mwendi muno kuba ze nasooka okuva uganda nga ngenda america neŋŋenda nalina ekintu kyenyina okukyensomayo nenkisoma nenkimala nenkomawo kiwasigalayo sisobola kusigalayo nakati nabadde masaka adde nsobola osigalayo nze njagala nnyo okubeera wano nze buli obudde bwokukola sipiidi obwo sibusobola byetaaga abantu abali abakozi ennyo kate nze ndowooza nnyo abaana
n'omwami banga abeere Masaka gy'akolera kati. Kiki anti olowooza nnyo abaana omwami wali tomulowooza? No, nze sobola kubeera ye era gye nabadde gye yabadde ali kasinza mulowooza kati nga nze ndowooza kudda kusanga baki abaana bange bwe batuuse omuzadde waakolera loosi bwe batuuse mulange tomulabe awo bwe tukolera ki loosi beetaaga nze mama waabwe okubeera nabo njagala nnyo ssente ebintu bingi mbyagala naye buno obudde abaana bange banneetaaga nze mmaze okubeera nabo. Nkyagadde nnyo. Okay, so oyagala nnyo abaana buli kimu kyokola obeerawo ng'olowooza ku ki olowooza ku baana ng'omuzadde nawe yandibadde naye ate tolwayo bamaama batafaayo simanyi kiba kiki? No, si butafaayo waliwo abantu abaganyi okulabirira abantu babo olw'embeera. Waliwo omuntu n'embeera yamutaka kumala kenyi talina waakubeera nazaala omwana amuleka ebyo bingi abantu fenna embeera tugenda Mukama akusaasira buki akusaasira naye waliwo n'omuntu nga abaana tibimukwatako abaana bange beobengamba ngulaba tafuddeyo nnyo si lwakuba nti embeera oba mbi oba ki embeera nnungi naye ngulaba obudde butono nnyo bwawa abakabe omukozi nga nkolera wano aba mwana wange era naye mukwata nga bwe nkwata abaana bange kuba basaagala abemuze mu bigono n'abaana bange. Togera kuno nakuli nga bwe tuli ku bintu by'okwagala ebintu by'obufumbo n'ebiringa ebyo golowooza omukyala biki ebyalimuwaliriza okuva mu bufumbo? Kiyinza okuwaliriza omukazi okuva mu bufumbo singa batuuka ku butabanguka ewaka okuyomba okusussa omuntu natuuka okugamba nti nze ngenda kukutema. Teri muntu alina replacement yakufa. Oyo wampa ensonga Nalongo omusajja yanzigidde ejjambi ayagala kunzita nsobola omukkiriza. Kisooka omuwemu obudde tusooke tutegeere ekituufu akuttira ki. Naye ng'oli bweru kubanga tuze okwaga okukitegeera nga tofudde tulabyeko abattidde. Singa omukazi ajja nampa ensonga ya Nalongo nyina abaana bange naye omusajja anywa omwenge najja nankuba nanyambula mu baana. Ezo ensonga bbiri ze nsobola okuwuliriza. Nsonga bbiri sokuwuliriza. Naye ebyo omusajja simanyi tampa ngoye tansibisa mbeeri esimanyi yazaala egindi simanyi ate n'ayenda egindi. Nebyo kuzaala gindi kola biki? Manyi nosigala bapanga nfumba kubanga bwe yazaala tebakubaganya birowoozo. Kitegeeza ekyo yakola choice ye siyaani siyaani kati obalanga nnyo okuyombagana n'omuntu ate akuyisenga muteese ku kyagenda kukola era oyinza obutamuyamba kiyimiriza gwe nesigala nga kikumazeeko emirembe ekikulesawo n'abaana bo omukazi omulala ajja abakole ki ababonyeebonye osobola okosoma kiri kyemutakkaanyaako n'osigala ng'oyimiridde ku gwe byokkaanyaako naye. Kasibe naye mubitegeera kubanga byo bino ebintu byetubeeramu olina gamba nasali omusajja yazadde bweru biki gwe nolanga kasonga katono nnyo naye ye ngaakifudde kintu kinene naye bintu ate nga mwina abaana omuntu mulamu bw'atejjeemu ndowooza nti ekyo ekize tekitandikidde ku ggwe ogenda kulepuka n'ensi nnyo. Bantu bangi mutula gye muzaaliddwa tunula okuva ku bajjajjaawo yafumba n'abakazi bameka jjajjaawo yazaala abaana bameka mu mukazi omu ebintu mu mafamire g'abantu bonna gyebiri naye nosanga oli nga yeyambudde engoye naye nga nekimwambuza engoye negye yakwira gyekiri nga n'oluusi bwe yakwira wennyini ewaabwe waliwo omwana wa kitaawe wange nasi yamukola ki nagamba nti sijja kusobola kubeera n'omusajja oyo era ngenze naye abakyala mbajjukiza nti bwetuno baffe tufiirwa nnyo bono boddayo kweki wano bwenfuluma wano olwaleero waliwo omukazi asanyuka nga bbanga mulese n'amuwasa naye aba abonyeebonye eki sinamufumbira ntusobola kungeya kyamusana nakyaggwe naye olwaleero asobola nokuwateekere nti jangu ondabeko lwanga ayagala osanyuke mukazi womugumiikiza mu mbeera embi ayongera okuwa essuubi nti nsabira nfune sente ngenda kusanyusa so ebintu ebimu tulina obyerekereza nogamba sikyagala naye tekitandikidde ku nze Mukama nsaba ongenderezeemu ku kintu kino sikyagala kyeme kuddamu kukola ki kubeerawo so si buli solution nti buli ofuna ekikunyiza kuleka ky'olina si buli nti ofuna ekikutaataaganyamu nga ogamba ebyo byesonyiwe ogenda tuuka mu bulamu bwo ku myaka 4 omukazi ku myaka 4 tumenyeka nnyo abantu batwagala lwabigendererwa naye bwakukolera ebirungi 100 aba alina kyakwagaza eizo oba olina ky'omuyisizaawo abantu batwagala n'ensonga deka kutuuka mu myaka egyo nga gwaliwo n'okumiikiriza wamuleka ate olabika okubagumiikiriza mu bukulu olwokuba bakulimbalimba by'oyagala kijja kukosa nnyo lwonategeera nti byagamba si byakola ki
sibyategeeza. Bw'obadde onyonyolako wagambye nti oli omukyala alina ekisa. Bwe tuba twogera nno ne ku bantu abalina ekisa nga ggwe. Yes, bantu babeera abayamba bakatulina ku buli muntu yenna. Nate abantu bagamba nti ze bannange empu yange ekisa kitadde. Nina ekisa kingi lwa nsonga nti abantu abannonda baali tebammanyi. Singa tebanzijja mu kyalo, singa abasajja b'omu kyalo eyo bampasa. Nga ndiyo ndi ku nkumbi nsibidde gomesi mu kifuba. Naye abantu basobola okunnonda nga tebammanyi. Ne banjola ng'omwana ate ne bankuliza mu nkulu omwana gy'asaana okuzibwamu. Bwe ndowooza ekyo ne bwe nsanga omuntu nga ayayaana ekintu nga nsobola mba njagala nkimukolere. Kuba nange bwe nali neetaaga obuyambi waliwo abaabumpa ng'ate sibamanyi. Kati sifaayo ku bannyambye kunkosa. Nfaayo ku Mukama ati kyalimpa ku lw'obuyambi bwe ndabye. Awe mbadde nzija okubuuza ekisa kikutuusizaawa. Ekisa buli muntu yenna atalinze, buli muntu w'omutima omulungi asasulwa bubi. Singa lwaki Mukama yakikola bw'atyo. Kuba olaba ne Yesu Kristo yayamba be baamutta. Teri agenda kuyamba kwenkana Yesu. Abantu abayamba abantu mbagumye tosobola kuyamba kwenkana Yesu. Ebirala byoyambye omuntu oyo biraba ng'ebingi naye bitono kuba siga wamuteekawo. Katonda eyamutonda yalina enteekateeka bw'alina okukola ki? Kitegeeza omuyambyeko ku lugendo lw'obuki lw'obulamu bwe kubanga tafudde ate alina gye yeeyongera Mukama gy'ali mubonerereza kubanga yamuyina si gwe omuvunaanyizibwako naye gwe kola kituufu mu budde obwo kyoteekeddwa kukolera muntu oyo ali mu bwetaavu. Tofaayo batakusiimye, tofaayo baakukoze eki oba akujolongodde atya, gwe mukwase Katonda gwe waabukola ki oba wabukola. So ebibaddewo emabega abantu nga boogera ku kino nakiri donasiya simanyi bikoze bitya bikutuusizaawa? Tebirina kyebinkozeeko yadde nsigadde nnyoza omwana abantu bayombera Kampala nze nderi mu nsi z'abakola zinfuwako tebirina yadde kyebinkoze kubanga kati lwaki nvaayo ndifendinga ekintu ekitali kituufu? Lwaki muka omusajja nennyonnyolako? Era saagala kudisikasinga ku muntu yenna omuntu w'amaanyi gwe boogerako. Mukwano omunafu teyagenda kwogerako. Kyenva nsiga kuba nze sinnalaba ali wasenze mwogerako. Sinnamulaba. Nga nze naalo nga according my level nga nsobola oyimirira ne mudiscussingako. Era bw'alijja omuntu genda banti oyo nsobola okuyimirira ne tudiscussing ebigambo ndivayo nembako byembe ndiscussinga naki naye siina kyembadde. Amoke era wendiwa ne wange ondabye nyina obusibu. N'abagenyi baaniriza bulungi bulunaku. Emaani bambuga mmotoka yange negenda gyendaga. Okay. Ndowooza ate ekyo nakyo mukitegedde bulungi nti era omuntu awulira nga ye entegeera yeemuwa ti buli kye banjogerako kituufu nkwegalidde twala ekyo. Kuba kitegeeza omuntu alina entegeera bwetyo nange sandyagadde mulira. Mukategedde bulungi ako gwe ekyo kyowawulira era nekyo kyawulira nga tekivudde mu kamwa ke gwe nolowooza nti kyekyo twala ekyo naye ye talina budde mugenda ate kuwanyisiganya bigambo n'abantu twagamba bino ebintu wabiri abantu tobafuna nolabira kino oli nayogera kiri naye kuga buli muntu abeerawo naga naye oba kituufu oba si kituufu. Kyebula bansanyusa nnyo gwe atuuseeko ewange. Kusinga ku byange okuwako. Okusinga okuteekawo ebisitegeera. Ate ng'ekinsanyudde nti bagenze okunkubira nabadde sibeetegekedde. Kubanga ankubidde kati biki. Ne mugamba wendi ewaka. Naye kirungi nnyo okuba nti oli